Dubai embeera yeeyongeredde ddala okuba embi. Bannayuganda bannaffe be tubadde tumanyi nti nno baddizaayo waka. Munnange bonna baabasindise mu kkomera. Igwava mu famire etasobola kukugulira air ticket. Ogenda kubeeramu mu kkomera empaka. Naye nga amannya yenze Shila Adita gwe natanaba kubanga subscribinga jangu subscribinga ku YouTube channel yaffe o likinga o commentinge wakatutekayo mulungi ddala. Kansooke mbatereyo ko ku butambi obulaga Bannayuganda bannaffe embeera gye balimu na biki ebigenda maaso then tumale tukomewo. Ababedi space bakole ki simanyi kumanya sekazi lwa kujja bantu bagenza ate bakazi abalungi okabe bagenza abakazi ababisimanyi ababedi space mutunde bedi space tetulabye ku union bakazi abalungi je bali bagenze bonna abakazi abalungi be bagenza abaana abato be babadde mu overstay tusigaza bannamukadde myaka 75 nayo banna mwachi bane Dubai eyo chakati katwe kubo obusabuni ne mungu afata abaana okay abo be Bannayuganda babakaye bagende ku terminal tundoza mu balabi ninga embeera y'ekyali mbi bangi oza mu balabaawo balinze bu bbaasi bu taxi abalala bangi eno ku union erisobola gendayo CID bangi gwena abadde tanatuuka ku union banne ebyentambula babikyusizaamu abantu bangi mugenda ku terminal 2 Bega direct ku terminal 2 ndoza wali tent we babaterekeraawo neba agent mu abavuddeko banyina fo okudde waka abakyala abakulu bannange bane Dubai eyo kyanga tonna kwata sente zo ziwa muntu kuleeta Dubai eyo kya tubagamba mu muloza tuli maki Government ye Uganda wamu n'ababaka mwena mu parliament waliwo Abannayuganda ababadde mu UAE bakomawo mu nnaku mbale oba mu ssaawa ezitamanyikibwa naye babadde basiiba njala mulimu abakyala abakulu mulimu abalina abaana mulimu abaana abato abawala n'abavubuka naye tebalina ssente yadde zibazza waabwe mubateerewo bbaasi zibajje ku kisaawe Entebbe nga zibazza ewaabwe temugeza ne mufulumya ssente embuzi ziiko oyo liiso moja eyafudde oyo mutalaba njuba kyekiseera muddize ku ggwanga bankuba kyeyo bakoma bya Dubai bikyali biwanvu ngenda bamba balaga mu maaso awo kuba ba CID ne bakulaba ng'okwata vidiyo ndowooza mubalaba awo babagambye bagenda ku terminal 2 ndowooza ewali immigration naye okuva emisana abaana basiibye enjala abamu balina abaana abamu abawala abasinga bannaye mulekerawo okwegatta ne babboosi bammwe abaana balina abaana ab'obuwala bannaye mulekerawo okwegatta n'abawalabu abaana bangi balina abawalabu gikutte bwe nti okuba ne bandaba nga nkwata vidiyo wano amasimu mangi ge batutte terikwata vidiyo nagikwata mu magezi abantu bangi babagaye bagende ku terminal 2 gwena ali eyo banerega bulesi terminal 2 ku union babagobyewo mubadde mutandise okwonoonawo kitegeera ekizimbe kyekyo oba tomanyi Dubai ekisingako ab'ebizibu bakiyita Al-Fadan building yaman kyekyo complain ezijja okugobako abantu abaana ab'obuwala muwadde Abanigeria emijozi gya Uganda kyekyo ekizimbe kindi mu background Al-Fadan Abanigeria batambulira mijozi gya Uganda olwedde balina ebikolobero
kati babagobako Abannayuganda mwenna bakoyeko bed space. Ndowooza obutambi obwo mubulabe information ne mufuna entuufu ddala. Kati nno gwenna muganda wange nga oyina mukwano gwo ali mu ggwanga erya Dubai oba nga omanyi ku bazadde be nga omwana ono yafundayo ng'abagamba nti nno akomawo waka, twala initiative, twala responsibility oyogereko ne bazadde be obategeeze nti nno munnange abaana bammwe bonna bali mu kkomera. Bw'oba oyinayo akasente sindika ssente basobole omuwa eya tiketi alyoka akomewo ewaka, kubanga gavumenti bwe yagambye nti nno ebazza waka yabakutte bukwasi n'ebeera nga ebateeka mu makomera. Ayina ssente za air ticket gwe bateeka ku nnyonyi, ayina ssente za air ticket gwe bateeka ku nnyonyi, ayina ssente za air ticket gwe bateeka ku nnyonyi n'addayo ewaka. Geego nno amawulire agakyaliwo agafa ku baganda baffe abali mu ggwanga erya Dubai, wabula ate gwe nga tonnaba kusubscribinga, tonnaba likinga, commentinga o subscribinga, tera okwate ku kadde teweerabira bajja kuba bakuwa notification buli lwe tuteeka video empya. Embaagala nnyo.